Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala, Kampala Capital City Authority, KCCA, kiyise bannakampala okuwayamu ku butya ekibuga bwe kisaanye okuddukanyizibwa, nabo babuulira entambuza y'emirimu. Bannakampala basoose kuweebwa mukisa kwogera bibaluma. What do you have? What are strategies do you have such that when we are sleeping we don't find ourselves being drowned in water? Amazzi gano bagekusiza ku kuzimba omwala gwa Nakivubo gwe balumiriza okubassa amataba olw'okuzoba galina okuyita. We are looking at harm as the developer and vis-a-vis the fiscal planners and the technical personalities of KCCA failing to address the issue of inlets that would lead the water into the channel, being a little bit, not even being a little bit, but really, really small, and allowing water with a lot of garbage coming with it from upper Kampala towards the channel. What is your advice and guidance to the people who are working from the basements of different arcades? Banira babachomedde n'okutunula obutunuzi ng'abantu bazimba ebizimbe mu bifo ebikyamu ate bwe bamala ne babeefuulira. So nnyo okwogera kino ndabye mwewaana nga sikiraba ekisooka mu Kampala wano mwe muli bapulaana ebizimbibwa byonna tebiriko parking naye ekizimbe nga Amber House kyaziwa mu myaka gy'enkaaga kiriko parking. Abantu bazimba mu kkubo nga mulaba bwe muvaawo ntaate oluguudo kati mulugazya mutya nga bazimba mulaba. Bagamba nti abawangalira ku ttaka lya Kabaka batawanyizibwa okuweebwa pulaani z'abeera baagala. But in KCCA you don't allow to approve plans from those people without leases. Okusengula abantu nga tebalina we bateekateekeddwa n'okulwisawo pulaani zaabwe n'oluusi okuzibuza nayo babikoonyeeko. Tukanikira ku muganzirwazza ekibuyaawo kukubaawo watyo abaana bwe tubadde tubayigiriza okukanika naye kati mwatoyewo nga temukyayagalawo bantu awo mu kkubo ate nga tubadde tukanika mmotoka zammwe mwe aba KCC mujja ne tukanika emmotoka zammwe kati mutwekyangirako twagala mutugulire ekifo tetujja kujemba kuvaawo. Mu kwanukula akulira akakiiko akateekateekera ekibuga Bernard Kigenyi ategeeza nga bannakibuga bangi bwe basanga okusoomoozebwa olw'okwewala okuyita mu makubo amatuufu ne badda mu kukuta ne babbulooka. Njagala bagamba nti ensimbi ezisasulwa oyo ayagala okufuna pulaani si nnyingi nnyo, giri $10,000 gyokka. Oyagala okukola ki? Ayagala okuzimba enju ye ey'okusulamu, oyagala okukola enju eya commercial, giri $15,000 gyokka. Ono ategeezezza nga bano bwe boonona ssente ezitagambika mu bintu nga bino kyokka era mu nkomerero ne bakola ebitatuukanye na mutindo. Ssente buwanana ze musasula era ze zibalemesa okujja okukuba pulaani zammwe ne musalawo muzimbe kimpatiira ekireetwa ensobi. Lwaki wandisasudde omuntu obukadde n'obukadde bw'ensimbi nga weetaaga $10,000 oba $15 gyokka? Ono wano wasinzire n'akubiriza buli muntu okwetanira okusimba omuddo n'emiti okwetooloola ebizimbe bye nga lwe banaasobola okulwanyisa amataba. Tujja musawo okukendeeza ekizimbe kye abe nti atulekerako wanateeka omuddo nti enkuba bw'enaatuuka mu luggya lwe esala sipiidi eyegenda mu luguudo eyandigenze eri wansi eba ekendedde. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.